Kakati oyogolaba mu katambi oyinza okulowooza ye mugagga, oyinza okulowooza boss, kumbe wa oyogolaba mubbi era nga gyawunye. Oyogolaba yeetunuza musima ye yeefudde serious, oyinza okulowooza mugagga. Oyo mubbi gyawunye agenda ku ntandaalo. Ssenkaggala oyo gw'olaba yazze bulungi nnyo ku studio we bakubira ebifaananyi nga yeefudde kasitoma azze okumukuba ebifaananyi. Kumbe mission yemuleese yakubba kamera ze bakozesa mu kukuba ebifaananyi n'okwata vidiyo ng'atuuka bulungi nnyo mu studio room. Bwe yatuuseemu ndowooza yasanze nannyini akolawo alimu kobbize n'afuna w'atuula. Bwe yeefunye w'atuula nga omanyi nti ezo studio zibeeramu kamera ez'enjawulo nga bazitadde mu bifo eby'enjawulo, waliwo ezikwata vidiyo, waliwo ezikuba ebifaananyi n'ebirala. Kati ye alina gye yarabye ekuba ebifaananyi. Jjukira kamera ezo ziba za bbeeyi, kamera ezo ziba miliyoni 2 ku miliyoni 1.5 ng'akwata kamera agiteeka mu nsawo. Bw'agiteeka mu nsawo atandika okweyogeza ng'obudde bwe bumukutte ajja kudda. Nannyini kamera tamanyi ng'amugamba kale kati abayimuka agenda akasaanikira ka kamera akabikka ku lenzi ne kagwa ng'agenda afuluma akasaanikira ne kagwa, firimu eyo yagidde awo nga nannyini kamera agamba kano akasaanikira si ka kamera, ogenda okutunula kamera webadde nga yali ebaddewo nga Ssenkaggala ayagala kumalayo nayo yakubye bwajjeeke namugamba ssebo ozze kunziba. Kati w'omulabawo nga yeetuuziza oyinza okulowooza ali Innocent bambi n'ebigenda mu maaso tabimanyi. Kumbe gyawunye agenda ku ntandaalo. Kankutuuseko vidiyo naawe ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like. Etambule tuke ku buli muntu. Bavubuka mukole. Vidiyo yiyo. Kutandika kwogera asenze nimulaba nti mukozi mayinze nkugamba neralikira buli muntu ajja mu studio azena ngamba bwe sate bagimukubiramu ayagala bamuleetere sate ya pinki nga tava ku simu n'atuula ku simu naye niyinja atudde awo talina bakimayo ki kazi nefuga alina byakola wano nadduka n'akwata kamera bw'agikutte eyo filter ebadde ku kitaala n'ekola ki n'egwa. Naye nga nze omutima nategeddedde owedde mutunuulira n'amaanyi nga namubaza edda namulaba kati ng'omukono obwegudde filters era n'ensigala wano olw'omukono ogumazeewo eddakiika 3 wano emabega kitegeeza gulina kyekukoze eki kyekukutte nennefuula ddala omusirima gulina kyekukutte nennefuula agenda eri ng'era omukono we guli yalaga nti ki yeyo baaga ey'okubiri jajja nayo yiyo abajja ne baaga eyo gyeraba baaga yeetwala buli kimu kyakoze eki mwebatwalira kamera zaffe. Uli ajana ka jacket wa police station yako kabomba zibeera mukute chere agikutte ebintu ne bigwa n'akweka omukono ogugiri nati atudde abatevudde eri evudde yeetya Stani ya mukende ka Stani atamuwaddeyo ebintu bigudde Stani n'amuwaayo no soko gero n'ebuwe Stani ya mukende ebintu bigwa ne bigwa kitegeera ayo agamba bamusonyiwe okera n'ove waka nguli agala kuzza mu kyanga kama studio ab'ebintu ffe tumanyi omulimu batukola olaba kubba simu salongo teweeba kati olajja natwala kamera ya miliyoni ne miliyoni n'agitwala mulundi gumu abakwagala gali yakakadde kamubiri okitegeera ngoba bati wali kamera batolina kyokola biro byonna benna okubifuna ne babitwala naye kamera kabakapesi olaba okasuula busuuzi bakukatwala bulakaokwako emirembe basoyakeera naga nti nzegenda kuduuka yaguli ntwale kamera yagamba badayagala twala simu eri awo gyabanatagetimugamba ndowooza kamera ssebo agamba taviiramu awo yajja mu dduuka nga kyonna kyatwala gwe mulimu gwe yasola ki kyembadde mugakoze basonyi yamanya nti yeye masika mannaye okusabe muno musango kibiiko naye kiringa basanze omuntu musajja nga ukikozesa tekikulemye
ziriwa tozirina ati mbadde ndi mukuba ssimu ng'ozikuba anage nozireba mbadde balina ssimu kwata abakozi bo bakubire byonna ebisimu byobakubye bagambe yabeerawo oyinza omanya gyabeera kati gwoli waawo bakola Uganda yonna wamukola naye mbadde nkusaba badde bakutumye butumi sirina ntumye kati tozedda kubirayo ekivi akiriba ekiti kale abasitudio bonna nezobadde tonnatwala balina okukola ki okutegeerako zonna zikubanjibwe mulundi gumu ate sina gye nali manyi agamagezi nze ntegeera eyo ensawo ne masiki twazikoowa abadde ne masiki omulala yalina nga masiki ng'ajja ne masiki najja n'ensawo ye nazze kukima kamera kati nekigenderwa kyange ekigenderwa kyange bwenzize bakinkyusiza olutaala balinga ddala simu ebaddaawo eriko akagoye naye bwositusa bwenti nenabanga ogirabe kati badde njagala mukuddayo nzijjewo ngakolaki nga nfuluma naye nyinza okulaba ate simulabi ekikuleesa ekyo niwadde okimanyi era badde ozze okuleeta ki sanyi wange si kyo olwo nekitegeeza omanyi otoziwabula tamanyiyo gwe mulimu gwe ategedde akyambe olwaliyo studio ababbi yatambula kuva ku makya ne wawadduuka esimu eri ku kawunti agenda nayo nanyuka gwe mulimu sema ate era ng'azuukusa alina byatwala gwe mulimu ogw'okutwala bintu kino badde nkikusabye busabye si kyenkugambye kati oyo kamera yali musente nnene olwa tusiikanga okusiika omusajja akedde ku makya kuzza mu kyalo oyo kamera gwe mulimu oba teriiwo sebo yazze agitwale akuzza mu kyalo yazze n'ensawo ze azze n'ensawo ze kutwala byange byonna byogera nsiriziganya naye ninamu kyenkusaba ninamu kyenkusaba eki nga bw'otasaba omanyi atasenkulume oba okwaki omuddo mutamusonyi nga bw'okola ekintu ekyo singa omanya omuno omuntu bw'aliramu nedda mukama wange nange nsobola okubba ate tusobola okukola naye bw'osala nogamboba osazeewo bintu ebi eira nzina oba sifuna si kyosazeewo okola ki tolina kyoba ogamba muntu nga bakukutte kubanga bw'ovudde ewaka nayagala okaabyoni osonyiwa obojja onakoja nogaa nti obutasonyiwa nga bwogamba bakusonyiwe ng'ozze kutwala bintu bya munno otobasonyiwa walake twerekereza ebintu by'omuntu nasula Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulombeddwa ku buli nsonga zonna ono si mulala ye Haji Muksakare Subhanallah. Ono alombeddwa ezitebenkeza obufumbo edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okugenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weziri edduwa ku ndwadde edduwa ezikuuma ekintu kyo edduwa ezikuba abalabe edduwa ezikuba abalogo edduwa ezikuba abasezi edduwa maama nnyabo mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga nkimanyi omwetaaga mukubire ku 0778 92 91 oba ku 0789 63 19 nkaaga osobola omusanga ebuuti okulwa emitiiyana ye Haji Muksakare. Salamu alaikum.